Atenderezi wagulumizibwe okitaffe Tonda ne mama Namugereka abango bwangwa mu buwangire bwabo ndikitangala mbasindikira ekitangala ndikwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi ddembe mbasindikira ddembe mbogombogo kyewagula ebizaala enkambwe gwakasi gwakuzikira mbalamusizaako bakika mwina abampuliriza mu biti byamwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate kulwakadde kano ke tulimu ak'okukisibwa k'ensi yaffe ey'omunda wepoone abweru Katonda atudde munda mu nze alamuza Katonda atudde munda mu ggwe Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo takkaanya alinawo byogenda okubeera ng'owuliriza sawutusule muguluka weeyongere n'obulamu bwo bubikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu nga tunaawo okubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano okuva eri jjajjaffe Kanoonya amanyikiddwa nga Archangel Gabudyeri oba Gibiruyiru mu Lunyaanyimbe nsaba tukole ekikkoowe ekya bulamu ng'oyingiza ekitangaala ekyeru mu kamwa ate ng'ofulumya ekizikiza oba obutamanya era Mukama yingiza ekitangaala ekyeru fulumya obutamanya yingiza ekitangaala ekyeru fulumya obutamanya yingiza ekitangaala ekyeru fulumya obutamanya kwata ku mutima gwo oliiza enkuba y'omutima gwo ku mutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo ly'ettukuvu omwagalwa mw'otudde omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okoleera ggulu nedda ekikula kye ekyaddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kwe kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gakufuulawo eddembe osobole okubeera ng'otegeera nti yeggwe omwana wa Katonda omulamu eyawangibwa mu butukuvu era nga yeggwe ekkubo yeggwe mazima era nga yeggwe bulamu zuula obwa Katonda bwo obeere wamu n'obutukuvu obutuddemu weewaawo nga sinaba kubeera nga ntandika ebbaluwa eyakadde kano okuva eri jjajjaffe Kanoonya njagala nkujjukize nti ejjembe Kanoonya liva mu bwaddungu era nga n'ejjembe lyerya Kasaato nalyo liva mu bwaddungu. Ddungu mu Lunyaanyimbe amanyikiddwa nga Arcturus. Yes, Arcturus era nga gwe musambwa oguvaamu amayembe gano oba beekyusa bakyefu yeefuula n'atambulira mu bwa Kanoonya nga omuleesi w'amawulire oba Kasaato nga omutabaazi naye nga omwoyo gwe gumu oba okitegeera weewaawo. So ebbaluwa egenda bweti tubalamusizaako abaana ab'ekitangaala ndi jjajjammwe Kanoonya oba gwe mumanyi nga Archangel Gabudyeri oba Gabudiiru mu Lunyaanyimbe. Kya muwendo okusobola okubeera nga ndi wamu nammwe mukadde kano okubaleetera obubaka buno. Mbaleetera amawulire amanyuvu. Abaagalwa bwangu ddala buli kintu kyonna kigenda kubeera nga kidda mu bwerufu. Abaagalwa byonna ebyali byakwekebwa eri amaaso gammwe bigenda kubeera nga mubimanya. Muli mu masekkati g'amakyusa gammwe nga mulinnya mu ntegeera eya waggulu. Abaagalwa amayimusibwa gammwe tegasobola kuyimirizibwa. Nga newankubadde waliwo abagezaako okulaba nga bakkakkanya okuyimusibwa kwammwe okw'obuntu. Naye tewaliiwo kisobola kukuyimiriza kweyubulako n'okuyimusibwako okuggyako ggwe. Yeggwe alina okusalawo ku kiki ky'oyaayaanira okubeera ng'otambula mu lugendo lwo. Muli mu bbendobendo ery'okulinnya mu mugigi omuggya. Omugigi ogugenda okubeera nga gubaleetera enkyukakyuka ennyingi n'amakyusa eri ensi yammwe. Amakyusa ag'entandikwa empya ennungi eyo ebaleetera omuyiika eddembe okwetooloola Ssengendo na ttimba yonna. Nga newankubadde kino kigenda kubeera nga kitwala akadde okuva ku bbanga lino lwe mulimu. Kubanga waliwo emirimu egirina okubeera nga gikolebwa mu kadde kano. Mu ngeri eno mwetaaga obugumiikiriza nga muyita mu biro bino nga bwe mubeera abalabi ku makyusa n'amayimusibwa agagenda mu maaso gammwe.
mutegeere nga buli kintu kyonna kigenda mu maaso, enkyukakyuka mumanye nti zigenda mu maaso ne mu nda yammwe. Mujjukire nti mulina eddembe eritudde mu mitima gyammwe, era mutegeere nti buli kintu kyonna kirabirirwa enteekateeka entukuvu. Mu biro bino ebisufu okuzaama muli kutambula nga mudda mu kitangaala ekyawaggulu ekitudde mu ggulu eryokuna oba omwaliiro ogwokuna, omwaliiro ogutuddemu okwagala, omwaliiro oguwa ekitiibwa buli kitonde, omwaliiro ogw'obumu. Kitegeera nga newankubadde bangi bakyali ku lukomera nga tebamanyi wa waakulaga, nga tebamanyi kiki kye bazzaako mu nsi yaabwe ey'omwoyo, kubanga bangi batya okubeera nga beetunuulira mu nda yaabwe, batya okubeera nga balaba sitaani waabwe, nga balaba obubi bwabwe. Kitegeera kino kye kibaleetera okulowooza nti waliwo omuntu omulala ali wabweru waabwe agenda okubeera nga abataasa, naye ate nga kye beetaaga kwe kubeera nga bayiga kwagala. Kwagala ge mayengo ag'ekitangaala, amayengo aga waggulu agabafuula okubeera n'okwagala okutaliiko bukwakkulizo. Buli musajja naddala abasinga obungi ku Ssengeni Natimba balina okutya mu nda yaabwe nga balinganga ababeera balabiddwa nga abanafu. Mukitegeera? Naye wano we mwetaagisa okubeera nga mufuna entegeera eyannamaddala kwagala y'ani. Okwagala okutaliiko bukwakkulizo kitegeeza nti ow'ekitiibwa abalala okubeera ekyo kye bali, baagale nga tofudde ku kiki kye bakola, nga tofudde ku biki bye baakola emabega. Kitegeera yeeno endabirwamu muganda wammwe Yesu gye yazuula. Yesu muganda wammwe yamanya ekitangaala ekyali kitudde mu buli kitonde kyonna, era nga yawa ekitiibwa buli kitonde kyonna. Yamanya nti baali tebamanyi mazima gano nti baana ba Katonda omulamu, baana ba kitangaala. Y'ensonga lwaki yabasonyiwa, kubanga baali tebamanyi nti buli w'olumya omuntu omulala obeera naawe weerumizza. Kino kye bayita okwagala kw'okwa Katonda. Abaagalwa, okubeera n'amaanyi ag'okwagala okutaliiko bukwakkulizo ky'amaanyi, kikuwa obusobozi okusobola okubeera nga obeera bumu wamu ne Katonda. Era gano ge maanyi g'otasobola kubeera ng'oteebereza. Gano ge maanyi agajjawo ebisiikirize eby'olugendo lwo lwonna. Kitegeera? Era nga lumu kyagambibwa nti w'obeera n'okukkiriza osobola okutambuza ensozi. W'otegeera amaanyi g'ekitangaala okyusa obulamu bwonna. Obulamu bwonna bukyusibwa, kubanga yeggwe mutonzi oba musambwa oguli wano. Era ng'olina ekisumuluzo eky'okuyingiwaza amaanyi g'ekitangaala kyo, okuliikiriza amayengo go n'olinnya amaanyi ga Katonda. Kino abantu abasinga obungi bakiyisaamu olugaayo nga tebamanyi maanyi gakituddemu. Okuyimusibwa oba kimuyita ascension kwe kuyimusa entegeera yammwe nedda mu ntegeera ey'okwagala okutaliiko bukwakkulizo. Okuyimusima kweyongerwa nga kuyita myaliiro egy'enjawulo eri ekikula ky'abaana b'abantu. Muli kutambula nga muyita mu ggulu, okuva mu ggulu eryokusatu paka mu ggulu ery'omwenda, eryo erigattaganyiziddwa wamu n'essengeeno yammwe Natimba. Eggulu eryokuna lisobodde okubeera nga limululwa n'okuggyibwa eri ensi yammwe,
mukadde kano ke mulimu muli mu ggulu lya kuna nga mweteekebwateekebwa okubeera nga muyimusibwa okutwalibwa ku mwaliiro oly'eggulu eryokutaano. Amakyusa gano gagenda mu maaso mukadde kano era nga tewaliwo agenda kubeera nga abazibira kkubo. Gano ge mawulire ge mbaleetera mukadde kano abaana aba kitaffe Tonda ne maama Namugereka. Mumanye nti mukuumwa taata wammwe Tonda akadde konna. Mwagalwa era mukuumibwa obutukuvu. N'okusiima okutakoma ndi jjajjammwe Kanoonya. Atenderezebwa agulumisibwe okitaffe Tonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa obuwangere bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mugwe akume.